yali abakuumyeko n'abazze wano mu Take yali abakuumyeko muganda Foyo paka Chawaida mwenna mbagambye nti abayimbi abasinga obungi Kampala mumanyi gaayo ono abadde abakuuma e Kampala ate nga nano mujja wano atero bakuuma okwetoolola jemba mulazi so muganda Foyo paka Chawaida oyo gomula mu t-shirt ya black muganda Foyo mulwadde nnyo yeetaaga essala yeetaaga n'obujjanjabi kale gwasobodde okuba nti olina ky'osobola okuyamba please osobola okutuukirira omuntu yenna gw'omanyi wano ettake n'omubuuza details ayagala mu details osobola okuncontactinga n'enkuwa abantu bosobola okwogera nako abali okumpi naye ne basobola okuba nti bakuwa information emukwatako sogera kukubira omulanga mwenna ba celebrities abali mu Kampala ne mu diaspora mwenna abamanyi omwami bambi buli yeetaaga obuyambi kubanga olwadde so nga mukimanyi nti tetutaaga nnyo gamba kubeeraawo nti ate rest in peace ng'ate omuntu wandibadde osobola okubanga omubeerewo mu kaseera kano akengeri gyalimu essaawa zino mulwadde ali mu ddwaliro yeetaaga obuyambi butyo nja kukubiriza bannayuganda bonna bawangalya mu ttake mu bitundu by'enjawulo ne mu bubugo bw'enjawulo nti mugezeeko nnyo okukwatagana n'abantu abali mu mulimu guno ogw'okuba nti basolooza akasente okuyamba mwa muganda Foyo abasookera ddala yatutumira ku baganda baffe mwenna abali mu kibuga abali mu kabuga ke bayita Aksalai please bw'oba tomanyi nti muganda waffe paka Chawaida mulwadde nnyo yeetaaga obuyambi obw'essaala wappewo n'ensimbi enkalu abantu be Kutrish mwenamwe bategeezezza abantu b'Okomeidani abantu be Mijidikoyi abantu be Sultangazi abantu be Senyuti abantu be Avjera wepo ne Berikudu mwenna buli omu gy'osinzira okola akatambi kano n'akakutuuseko njera bategeeza ati mukwano gwammwe gwe mbadde musaagane gwe museka naye paka Chawaida bambi mulwadde nnyo yeetaaga obuyambi bwammwe n'essaala sasobodde okulwawo olw'ekigere ng'okubidde ku bikikwatako osobola okuba nga ogendayo n'osobola okuba nga omulabako kubanga yeetaaga buyambi so awo nno sigenda kulwawo njagala kubanga tugenda tutereevu mu video ya leero tugikwata empola tutya njala tutandike bwe tuti kansubire nti tumwebaze bulungi nnyo tutandike ne video eno bagenda tugenda kuyita mu bwangu kubanga bagenda programu eno tugenda kuddamu kye tuyita recap oba okwogerako program eya 50 year Toastmaster plan gye balina mmwe gye twabasomesa edda nga tutandika struggle gye mutamanya naye nga mugenda mugibuuza ebigenda mu maaso omuntu mbitegera ntubaga nti kino kiriwo kitebwe kiti twagala okuddamu kale nze olwaleero njagala musalemu akantu kano mukasalemu mukateeke ku social media njala kagende eri ekitongole ekya police ekinoonyerezaako obubenje obwa bulugudde mu ggwanga njala sooka bategeeza era tegeeze ne Yoseriti bahabula otabasira mutani wa Kalekyezi ne mukyala we Janet Kembabazi ne muwala waabwe Natasha mwase omusajja Apollo Nyakamege aponye kubanga abadde mukozi wammwe njala tegeeza public bannayuganda babeere Kampala tebaagala kwogera nsonga zino omuntu eyabadde emabega w'okutta Apollo Nyakamege oba aponye ye Janet ne muwala we Natasha nga yaliwako baawe Yoseriti bahabula otabasira mutani wa Kalekyezi temzizide nsanga bisibe tewali mulala tebakusiruwaza tebakola buli kimu Apollo Nyakamege oba aponye abadde akolera Janet ne Natasha era nga alina properties zaabwe nyingi nnyo so kyonna ekyagenze mu maaso okumugjawo olukwe lwadde luteeketeeke nga luva mu State House era baamusse be bakama be okuli Janet ne muwala we Natasha babadde akolera ndoza mukitegedde bulungi so bino ebibuuzo bye ngenda okubuuza ebisembayo era buli muntu njagala onjegekereza amatu bulungi tutandike video eno bulungi nnyo ndowooza mulabyeko diversions eza accident eziguddewo zino zonna zijja okubikka amawulire ga Apollo Nyakamege oba Apollo aponye bakulage nti accident zirina omuzigwa mu Uganda kubanga twabakutte enteegateega nga tubabuuza ebibuuzo kati bona batandika okusettinga accident ezigudde baziteeka ku social media okubuzaabuza abantu okujjawo ekya Apollo aponye sona mukitegedde bulungi nnyo kati bino ebibuuzo benjagala okubuuza polisi ya Uganda naddala air traffic waba waguddewo akabenje mu kitundu kyonna traffic erina okukola kye tuyita accident forensics analysis report nkiddamu poliisi bw'etuuka ewagudde akabenje ekola report gye bayita accident forensics report forensics mukiwula ekigambo kikozesebwa nnyo mu kunoonyereza kwe kunoonyereza be banoonyereza ab'enjawulo abajja ewagudde enjega okugjawo obujulizi obutasobola kulaba buli muntu yenna owa bulijjo kubanga bo gwe mulimu gwabwe oba professional yaabwe nga bayita mu biki basoma kati njagala kubuuza polisi ya Uganda accident forensics analysis report ey'omugenzi aponye eriruddawa teriiwo naye bino bibuuzo binjagala okutegeeza family y'omugenzi aponye
oba Apollo Nyakamere muwulire bulungi nnyo ebigambo bino ngendo babuuza buli omu ogenda kwetegereza buli omu ogenda kuvaana mu katu kano ng'otegedde bulungi nnyo enzita gye basse ne bifo nga sinagendeyo omugenzi Jakana Nadduli be bamuwamba ku bimu ku bibuuzo bye bamubuuza bamugamba nti ffe totuzannyirako kubanga n'ezo accident z'olaba tuzitega butezi ne tutta abantu be tuba twagadde nga target wawona accident eri yasooka waliwo weefudde mugezi nera tusobola okukola kitwagala okukola kubanga ezo accident zone zifiramu bane tukola nko setting simanyi nsobola okufuna video eyo naye kino kikujjukiza nti bana basajja batta abantu ba Uganda nga basettinze accident nga bakikozesa nga akamu katego okutta bana Uganda kati bino bye bibuuzo byenjagala mubuuze buli wa polisi ne state mugibuuze ekisookera ddala bw'otunuulira enfa nabagambye ekisookera ddala gayi basemotte bagenza okuteekawo ekintu kyo accident nga gayi bamuseda yali yafudde dda bamuleese bulesi just muplantingawo kyetuyita placing oba planting oba bamuplacinzeewo okulaga nti wabaddewo accident but in the reality wabaddewo accident kyekisookera ddala ekyokubiri ne batuba tulwanaganye musajja ku musajja nga twekubye eŋŋuumi wabeerawo kyetuyita ensiitaano era newe ovuga akagaali kana ku maanyi ga kifuba n'ogwa ku accident wabeerawo max emipiira gyasibidde wano wagudde eri era kino nakino kibeerawo naye enfa ya Apollo Nyakamere oba aponye njagala poliisi ereete report etulaga nti omugenzi ono we yafiiridde 1 wabaddewo omusayi teguliiwo 2 njala batuleeterewo kyetuyita ensiitaano eyabadde mu accident eyo kyetuyita tire max report oba tire max signs nti emotoka eno wadde yinza okuba yabadde tekyasiba naye bwekola yidinga netomera emipiira gino gifuna emotoka efuna resistance wabeerawo zetuyita max emipiira okwekulula nga zifunye resistance ku motoka eyo okuba nti emotoka yeba etambula kati nebadde nga tesiba ng'abadde agivuga emuvudde mu control emotoka bwekoona bweti emipiira giri okuba nti gibera ku speed girekawo max oba ebikulula okulaga nti wabaddewo collusion oba okukuba mu bifaananyi mwalabyewo max oba obona obulaga nti emotoka yeekuludde ku mipiira gino tebuliiwo ekyokubiri kijagala obbalaga ekyo ekisoose kyembagambye njala batulage bulungi nnyo tire crash max teziriiwo obondo obulaga nti emipiira gyekuluddeko tegiriiwo naye nga ate n'akagaali kakakubye akagaali kalekawo emikullo oba sayinzi ziraga nti wano waguddewo omuntu kyetuyita ensiitaano nababuuza driver ye yabuuza kati bange mbuza aleba mukola mukwata waki mumumanyi state agent mune kimugenda mukola njagala batulage omuvuzi w'ekimotoka ekyo eyakibaddemu oba batulage nannyini mmotoka eyo akiriminga okuba nti emmotoka yabadde ye driver w'ekimotoka kiri talabikako ne nannyini kyo kennyini tandabye wadde oga nti emmotoka yange ebibuuzo weebiri katugenze ku kirala ekyomusaayi oba okulaga blood max wezabadde teziriiwo ekirala njagala batulageko bana abasajja basiru omanyi omukola ebintu ne mwerabira tujja bategeera kati bino byenjagala musooke mulabeko bulungi nnyo kuba bagikano mu kasale mukokka emmotoka yo mugiraba oba light sinyi zitaddemu nyingi omugenzi ng'ali wansi tewali wadde kasayini k'omusaayi naye tunuulire emmotoka eno baagikubye ku sayidi ye yennyini wane wasigalawo ettala ly'emabega lyokka nga lidda mu sayidi eyi nga baakubye enkube okiraba nga sayidi eyiye baagikoonye bukoonyi baasose giggunda kati eno ye sayidi nagisobola otunuliramu emmotoka eno ettala ly'emabega ku sayidi y'omugenzi laba okuva wano ku luggi we lutandikira wano ng'ova ku ttaala baakubye obukubi ne bagiyingiza munda kati kino kiindikeetinga nti eno teyabadde face to face hit nti emmotoka za face nze bwenyinizeekuba baasoose emmotoka eno oba baasoose gikonesaaki oba gulenda nga bakuba ku sayidi yaponye yenyini baakubibwe ddu kati kino ekyokuleeta emmotoka bagipressing nti yakoze accident kyabadde kikyamutunula wuuyo omugenzi ali wansi
lino ettali emabega kati lengera okuva wano kiri kyonna omugezi yadde atudde wonna baanyizeewo bulungi nnyo kati bwe tuvaawo tunuulira kati eno emmotoka yennyini sayidi eno mugira bulungi nnyo eno sayidi ya driver eri nnomo tewali wadde ekintu kyonna naye nga wali bakulaga nti yabadde ekolaidinze mu mmotoka eno muloole ng'ekulaga nti ekolaidinze okitegeera bulungi nnyo kati emmotoka ebange ebonze maaso bweti ebonga era nefufunyala bweti yonna na wano mu kyenyi kyayo ne wafufunyala okitegeera naye era ku saidi ya ponye gye bakubye nga balinga abawodde empoole ate nekisinga obaswaza kikino emmotoka yonna bwe beekubye maaso ng'etomedde bwenyi ku bwenyi future zonna eziri ku mmotoka mu bwenyi bw'emmotoka tekuli newo kisigalako one future emotoka kino kibampa kyavuddeko mu kirala kiri wansi naye how dare you number plate y'emmotoka n'esigalako number plate yiyo yesigaddeko ekirala bw'obanga obonze face to face teri mmotoka esigaza mataala mu maaso ettala eryo lyasigaddeko liraba erya driver lyasigaddeko kati kitegeeza nti emmotoka eba ekonye face to face bweti ng'ebonze face to face bweti one tesobola kusigalako number plate tesobola kusigalako mataala gonna ate bwebonga yefundikira yonna na wano mu kyenyi ne yeegatta bweti in fact bweba yebonze yefundikira nekoma at least wakati w'emmotoka eno watula driver ne passenger abo bo ne banyigira ddala bombi nekoma at least ente bwezikoma naye ene emmotoka y'omugenzi yakonyeeko bukonyi wane wali ani ewali Apollo Nyakamege n'afa ene wasigadde wonna wali kiriya nnyo emmotoka nga ndamu nnyo okitegeera ettala kweriri nabagamba muleka loopholes ku crime scene kubanga mwina mentality ne muleka loopholes oba ebituli oba n'abakwatira emmotoka bwe zibanga zeebonze bweziti tekusigala number plate tekusigalako ttaala ate bwe bayebonze face to face efufunyala n'esika munda omusaabaze ne driver entebe zaabwe at least bwe beekoonye nnyo kundi hit oba okona kuli kukoma ku ntebe zino era emmotoka n'obwenyi buno tebusobola kubeerako ne uno esayidi ene ya driver yonna nambulungi nnyo n'ettala liyo kweri ne number plate kweri mbabuuzizza tire max eziraga nti wabaddewo collusion oba ensiitaano yonna ziri ludda wateziriiwo tugenze mu maaso kati wano wagenda okuggweramu akagoba njagala mutunuulire ekifaananyi kino maye babikuba mu nzikiza njagala mutunuulire ekifaananyi eno gye bayita forensics report analysis polisi gye tayagala bawa kati eno esayidi entuufu ey'emmotoka omugenzi Apollo Nyakamege kwe yabadde mugira nti basoose oba bajingisa guleeda sayidi eyiye yokka kati tosobola kunga nti emmotoka yeebonze face to face ate nejja neeyiga sayidi ya Nakamege yokka neginyiga neyingira munda omugenzi ne mujjayo ne mumwalira wansi nga taliko wadde damage wadde akasaayi uyu bamwaliridde wansi taliko wadde akasaayi naye nga ate emmotoka ebanga ebonze face to face tesobola ate kufuna damage ya side damage ne baginyiga abaginyize ng'eyingidde munda yonna ndoza mukitegedde bulungi nnyo so mukyala Janet Kembabazi Natasha ne kitammwe mwebale kutta Apollo Nyakamege ne mu setting accident ataliwo no mugende mulaba accident esinga obungi wabelawo sport wabelawo gundi wabelawo kwa bakita collusion max emipiira nga yasiitanye emmotoka esiba bwe bayakonye face to face tekusigalako number plate tekusigalako mataala ate bayakonye face to face emmotoka yonna yenyiga nejja mu maaso at least damage bwe bayamaanyi ekoma esobola okulyawo driver ne gwabadde avuga naye eno bakubye sayidi eno ey'omusajja kwe yabadde atudde neyingira munda bweti kati ate ekuba ekya munda eno ate neno nebanga ekonye it is impossible nga muga nti yakubye mu maaso bweti ngakubye kusajja nga ate eno yeyinyize munda neyingira okuva wano ku mpira ogusooka mpaka almost ku ttale ly'emabega nebanga yakubye neyingira munda wano bweti ate nga neno yabonze mwebale kutta musajja naye yenzita mugikendeeze
kabano group mujikendeze eyo bagiyita traffic forensics analysis report gye mutasobodde kuwa public kubanga mwakitegedde omusajja mwasemutte olane bwe tuba tulwanye basajja ku basajja wabeerawo ensiitaano obusubi bwakutuse oba nvuga akagali maanyi ga kifuba kayinza okunkuba ne balage emipiira we gyayise nga gyekulula n'emipiira tewali wadde time max eziraga nti wabaddewo collusion yonna mwe mwamaze kutta musajja awo wamunyigisiza tulakita ne muleta musajja ne muteekaawo ne mukola emwagala kale kyekyo nzawo nvuddewo sigenda kuddawo ngenze ku bintu ebirala kubanga twagambye tukola programu eno mu bwangu kati kansubire nti abantu be Boston muze 1 sigenda bagamba sivuma mukyala siyomba na mukyala abantu be Boston mwenna abawangalya mu kibuga oba mu kabuga bwayita Waltham ngenda basaba bunambiro muyite olukuŋŋaana lwammwe muyite omukyalo yafande momo era mukyala momo nkulamusizzaako mbadde nkusaba n'obuwombeefu maama waayo resignation letter eri bannayuganda b'okulembera nafunye information nyingi ekwatako enkyafu embi bwetyo yonna nesaagala ku exposinga kubanga si style gye nkolamu abakazi I can expose any man on planet earth nesaagala ku exposinga nyo bakazi ekikolwa kye wakoze ate ne ku report gye nafunye endala endaga nti ne Emi Katabaazi wamusinkana Deputy Iso Boss wamusinkana nga nakati akyali mu America kine kyajje mu hwezi kyondoza kyakuyitireko buyitizi ne kigenda kati ngenda kusaba mukyala momo afande momo with immediate effect oli mu America ensemba nya amateeka abantu abakyayina ensa any slight mistake omukulembeze gyakola alizayininga madam afande momo please with immediate effect lizayininga ozeeyo obukulembeze bannayuganda berondera omukulembeze atabaliye mu lukwe nzoba oli wa people pobo oli wa noob I don't care twetaga principles walidde mu bannayuganda olukwe okuleta jimuhwezi omusajja omutemu okuva myaka gyensanvu batta abantu neruwera abantu batta tebamanyikiddwa mu wendo nakati essaawa zino akyatta nga ne mission gyayina mu ssaawa zino y'abaana ba Nuupu bawambi wali bateeka mu safe houses ne mission gyayina mu ngalo endala kati essaawa zino yenyina okugamba yeya Ibrahim Kemuwanga Kibirige family balondola omukumba batta omuku era ng'oyo omukulu yagirina mu ngalo ye kati goleto otyo omuntu ali ku wanted list is a criminal no muteka mu society bo mufudde member nakola ne donation mukyala momo afande momo bobanga wasoma bulungi nnyo era ng'oli mu American sema nyama with immediate effect resign nkuwadde 7 working days olwalwa akusatu information gye kuyinako nyingi nnyo gye bampadde nesagala ku exposinga nkusaba n'obuwombefu resigning nga president wa bannayuganda oba chairman wa bannayuganda mu kibuga Boston oba musaza Boston ozeeyo obuyinza otherwise wotakikola nze 7 working days ozimanja kudda ku lwokusatu ngenda funa information yonna nga bagimpadde ate tebera edited oba tebera sijja editinga naye olwokuba nti mpa ekitiibwa omukyala omuntu gwe bayita omukyala bambi nkusaba engeri gyoli mu America ensi y'amateeka nti omukulembeze na bw'akola ensobi aresigninga please nkusaba resigning with immediate effect obwoyo buyinza otherwise bw'ogaana 7 working days nja kuddira ku lwokusatu next week bwino muwensi nkusaba madamu afande momo resigning obukulembeze buddizi bannayuganda it was a big mistake tosobola kuddira omusajja asaba okuva mu myaka gya 5 najja mu gy'ekinaanatta nakati ali mu kuwamba abaana b'abantu n'omukyaza n'omusajja ayina safe house zitta abaana nga gwe kenyombo gato oli mukulembeze n'okwata n'ensimbi z'omusolo eziriko omusaayi musima oyo mufudde member maama nkusaba with immediate effect nkuwadde 7 working days to hand over power of instruments of what Uganda nzibadde mbaludde omukulembeze bw'ogaana Wednesday 7 working days baziweddeko information njinaano Kamala Kamusoga ngenda kwabya nkusabye busabi ng'omukulembeze nti waayo instruments zibakwasa nga tetunakwa abali bagenda kukwabya naye nze naka siyomba na mukazi nkuwayo time kati nkuwadde 7 working days instruments of power winze bako bannayuganda buzzeeyo resigning with immediate effect bubanga toyinaamu interest buba toyinaamu interest kubanga abantu abamubeera mu office ozo nga mulinamu interest kubanga ntegeddeko n'abawandiisa abantu okufuna ennanga muntu mubawa amazzi
luli previously mwali mbwanga paketi za majani agave Uganda kati imagine amajani agave Uganda ogawo omuntu azze okuwandisa mu ndagamuntu kiche mugezako what are you trying to insinuate mugezako kola kintu ki muna Uganda ali kiche kuwandisa ku ndagamuntu ngendo butuze bwa America ojagaza ki era wachi muli yankozibwa abantu mu America mwegendereze nnyo abasigadde sina budde bwo okujja ko gamba nti akakiiko akatolaba na Uganda mu America. Please mujewo empalana endolito with immediate effect twagala ongoing demonstrations across America. Bwembate musobola mu resigning edamwe. Mukuru kauma akakiiko ko ne bana Uganda mwenda twetaga demonstrations struggle tegwanga. Bwe mutandika okuba mwekenyine bakulembeze mwagala kola demonstrations. Abakola demonstration you don't join them ate mu ba criticizing with immediate effect mutandika kola countrywide America tour mutandiko ku demonstrating against human abuse of human rights, torture and kidnaps in Uganda. No genda kuwa ku International Monetary Fund, World Bank, UN aid offices mutandiko ku demandinga okola ebintu ekubanga bwe musirika kiba kitegeeza nti mwatuvaamu. Wano ngafundikira kanyomera njalo ko bazanyo team ebadde mabega okutwala omusango guno okubanga guli receiving mu International Criminal Court. Nje tutegeza bana Uganda mwina nti mu butongole olwaleero njalo ko bazabana Uganda bano omukusoka njalo ko bazo omukyala gwe bayita Tina Brown muzungu mu America ayagala nnyo Uganda. Njalo ko baza omusajja gwe bayita Nico naye musajja mudachi ne team edaje sigenda kwogera eyabana Uganda batonotono abasobodde okubanga bapasuwinze okutwinfluencing okutwala omusango ne guli receiving mu International Criminal Court. Njala bategeza bana Uganda Bilibyo ne badde Osman Museveni bamuwabidde ebbaluwa zibayite zituuka kuba tebawanga reference nti Museveni bamuwabidde officially kati njala baga nti onaku lwajjo officially iyo seeri ne mutabani we ne government ye bagiwabidde mu International Criminal Court nga emisango egimvunanywa gisukka ne mu misanga 50 egy'okuwamba okutulugunya okutta abantu n'okuyisa obubi na Uganda n'okukola ebikolobero kwetola ensi yonna. So already bamuguddeko emisango ne muhozi mwali n'abajulizi we bali naye kino nkibaddamu omuntu yenna nga amanyi nti agenda kuwa obujulizi ku Museveni ng'oli mu Uganda oba oli mu obukiso bw'ofunire bweweeru nkusaba wegendereze nnyo naye singa mpulira nti waliwo omujulizi eyawambiddwa kuba alina okuwa obujulizi ku Museveni aba yamuwaddeyo mumanyi ayina okimanyi nti nkumanyi naye wabeeyo omujulizi omo agenda okuwamba mu Uganda nja kujja nkwabya ate bwe nti bwe mbagamba nja kujja nkwabya kuba nkumanyi ebintu bino byakuyise mu ngalo tobitegeera waliwo bitekerayo ddomozi ku mutwe byagala bigende nga biva mu noopu kati njagala omujulizi omwe wambibwe ne bananga abuze bubuzi n'entegeera nti yabuze nja kujja mbyogere wano ku social media ne kati njagadde okubaza omukyala gwe bayita Tina Brown bana Uganda mwenda bawangali e Boston abadde bekyekalaakaasa njala okubaza omukulu gwe bayita Nico n'akakiiko yabadde nako njala okubaza International Criminal Court to acknowledge and receive that complaint from Ugandans abakoledde wamu kubanga tulina n'abasajja abazungu abatufaako tulumirirwa nga balina obutuuze bw'ensiza bwe ziri bulungi naye gwe muna Uganda n'olya $10 n'olya pound $200 n'olya simanyi $15 weebuuze muna Uganda ali mu America atalina mpapulo ofuna otya sente zigula ennyumba muna Uganda ali mu America nga sente z'olina ntono nnyo jawa sente zigula ennyumba mu basajja abali mu kulya sente za gavumenti ne mwerabe nti East or West home is best mbavumirira okuba nti muvudde mu nsi yammwe nga muluza temugenda gumazambiro temugenda gumazambiro tulina okudda Uganda tulina okudda waffe tuleme kuddira nsi yaffe girekera bagwira abagitutte no tulina okulwana. So bambi mwena Madam Tina Brown, I appreciate the great work you are doing towards the struggle of Uganda, including Mr. Nico all the way from Netherlands and other Ugandans who worked hand in hand with other leaders of National Unity Platform and people power across the world to appreciate the work you've done, because there are so many people who have tried to open a case against Museveni regime, but they failed. But for you, successfully, you've done it. Thank you very much, and I salute you. Stay blessed. I will to get information into here today. Say, all right. Tuchali muchiguru gicha mawulire. Kati abe Bungereza nakano kamwe. Ngenda basa bano buwombevu. Museveni atadde sente nyingi mu kutambuza obutuwa. Era kitalo nnyo omu ku bakomredi baffe era badderoya kafulu omwami bamuyita Mr. Alex Olinga yafudde abducted nga nefight yategerekise niyo kusinzira ku reliable sources. Mr. Alex Olinga bamuwadde buyi butwa kanyoka uli nafa.
kati mwena bali Bungereza njala bagamba abagenda mu machachi g'abanna Uganda be very careful abali emmere mu restaurant ezenjawulo abagenda mu bbala be very careful ne ku addresses zimu waliwo n'akabinja k'abantu buli wosanga omuntu yena nga wagira NRM mugali mu UK mwegendereze buli wosanga omuntu yena nga wagira NRM mwegendereze ne bomusanga ku address yo omusanga mu committee mwegendereze kubanga basinga obungi bali mu kabano aka Museveni ak'ekibiina kyabwe ekiri mu kutulugunya banna Uganda so omuntu yena ngoli Bungereza wegendereze nnyo obutwa buli serious ebyo n'abantu abave Uganda ne batandika okutulakinga bannaabwe ab'enkyukakyuka ne batandika obalondola ku address ng'aba settings babawo obutwa naye unfortunately ebyo byagenda oluvannyuma sijja kugenda so mwenna please family y'omugenzi Mr. Alex Olinga bambi kitalo nnyo kuba ndi bufiido mu Tata Fono era kano ke kalamu ke bayisizaawo in the loving memory the National Unity Platform Mr. Alex Olinga on behalf of the UK chapter leadership team I regret to inform you that all serving member of the UK chapter executive and the newly appointed head of legal department sadly passed away on Sunday 19th July 2023. Alex was a lawyer by professional. He represented, assisted many members with their immigration asylum application. Our prayers, condolences. We are with the family sincerely. Lee Oriem, the team leader, Nope Stroke People Power UK chapter. Bambi mobile dela. Okubanga mbereddewo family eyo. So mukitegeere gyabe Bungereza obutwa bungi nnyo. Abasajja bali mu kabano group bangi nnyo. Kati tuvuddewo awo nawo tugenze ku nsonga endala. All right. Out of the war. Kati ekirala omukulu gwe mwalabyeko Samuel Walter Lubega Mukaaku yakomyewo Obungereza mu bantu b'Obungereza mwegendereze nnyo Samuel Walter Lubega Mukaaku akiyo drop out yakomye mu season 2 oluvannyuma lwa World Mission y'okumala Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obublackmailinga omwezi guno nga guli guno atera okugwa guli ogwedde na guno nawe airplay ku media TV radio station wonna nga Robert Kyagulanyi Ssentamu it wasn't a coincidence omwami bali bamusasudde okuvuma okulengeza Robert Kyagulanyi Ssentamu era mu kwakulizo bwali muli okumufunira visa y'Obungereza n'ofumufunira air ticket ne sente enkalu era lwamaze okukola omulimu ogwo ku which ewedde ku Lwokutaano n'abinyika mu nsuwa n'ayingira eggwanga lya Bungereza omwami kati mu Kampala taliimu ali Bungereza address ngenda gifuna ne wali wonna so abantu b'Obungereza ekyokola mu kimanyi omwami ono emisango gyalekayo mu kimanyi bulungi nnyo era police musobola okutuukira migration office oba muyinza okutuuka home office mbategeeza nti omuntu bwati ne bwati yadduka wano ku misango ABCD ate yazzemu n'ayingira eggwanga Bungereza so mukoleko ng'obuyinza bwetaagisa kubanga tukoye enkwezinga abasajja bakulu abeefuula tebategeera naye ng'obwongo balina butono nnyo bulinga bwa katyuni so mugende munoonye omwami oyo gyali bulungi nnyo era akola emirimu gy'okuba nti simanyi kyamuleese by the way simanyi kyamuleese ayinza n'okuba nga yaze ne mission ng'ayina abantu abalala bayagala okukola ki okuteeka mu mbeera eyo bweri so abe Boston bamaliriza na musagala balwisaako mbagambye UBC community leader mukyala afande mom please resign with immediate effect before I come back on Wednesday nkwade 7 working days bobanga oli civilized era nga wasoma mateeka omanyi nti America omukulu wakola ensobi awaayo entebe waayo office mu budde bukyali information jenina sijja jogera ne kastorema nja kudda buli kimu kyogere awo nvuddewo kano na ukagendera bana Uganda mwenna ndio kentandike program yandeese boboma into oina account mu Equity Bank across the country please I'm here to inform you and I'm here to inform the general public that you have account or you own an account in Equity Bank please immediately if you go and withdraw your money because something wrong might happen very soon bobo ino account mu Equity Bank okweto gwanga yina mu Uganda nkusanga omwe gendo jeyo sente zo oba zikendeze waliwo ekintu ekigendo okugwa kigenda kwewunyisa ensi mu Equity Bank sigenda kulambula bukina agwawunya kujja nambula ne balabudde embulu itefayo na wango ina account mu Equity Bank jayo sente zingo budde bukyalo kubanga wandi kifuwa ngokiza munda ekyo nakyo kibagambye ngenze maaso tugenze maaso namwe abagenda okuwandisa ID mu America mu offices namwe mwegendereze nnyo then tugende mu nsonga akabo ziri nakano kasoke kaisewo tugende maaso bono baka njara bugende buli muna Uganda yenna ngoyina ennyumba ezobopangisa naddala mu bitundu bino Ntebe Kampala Wakiso Ntebe Kampala Wakiso mukono ngoyine ennyumba ezabapangisa nkwegalidde n'obuwombeefu please abapangisa bopangisaako mu begendereze akabano group kasse landlords bangi ne keddiza properties z'abantu
omuntu yenna bwabanga azze mu nyumba ne mupatana emyezi 3 egisooka n'agamba kati agenda kusasula mukaaga ku mwaka ku myaka 3 mwegendereze nnyo abasinga obungi bwe bali ku nyumba batandika okukolagana estate ate nabagamba abantu bano balogo balwadde kano akaba no group balogo ebyaddala balogo bagaba obutwa balogo ate okugaba ekiwojjolo bakikozesanga mechanism ey'okukwatirako abantu baabwe kati gobo ine nyumba z'abapangisa ng'oli landlord omuntu yenna ne bwabanga yenna kirijja naye ng'omulaba afaanana akabano musigale ku normal agreement y'omwezi ogumu nga gwagenda okusulamu gwasasula long term agreement mbi ejja baleetera obuzibu abantu bangi bafunye ebizibu ku long term agreement eza rent omuntu bwalwa ku nyumba zo ng'asiba omwaka myaka 3 ekivaamu anoonya engeri gy'akutta ekivaamu kukyusa biwandiiko byo ebyenju ng'akozesa endagaano ezo n'akiraiminga enju ezo enju ne bazitwala abantu bangi bafiiriddwa nnyo property zaabwe mu nsonga eyo njagala kubalaga wano era mumayinza byange byogera kuliko example waliwo erubye eyo family emu nga ya muzeeyi Kiwanuka Godfrey amakage era bavubuka omusajja wale mu kabano ayagala gatwala era mbintu byakuba nti kati yefudde nti muzeeyi yamuguze ennyumba n'endagaano ne ziruma nenge endagaano zino za kicupulite ziriyo endagaano zino za kicupulite ziriyo zizo bino bitubagamba ne roza tusanga ne mama lighting nga nyingi. Alright, kanso kenkendeze ko light. Endagano zizo muzira bulungi nnyo. Nesimairo wacho lumwata. Endagano zizo muziraba. Ezo endagano bapangise bazikola nga befuulidde balandiroodi. Bano bonna bali mu kabano group endagano mujja mupangisa nga akireminga ownership ey'ennyumba zabaddeko okumala emyaka. Era ennyumba zezino zakireminga nti zize nengulu amaze okufutiza muzeeyi bamuwadde obutwa muzeeyi akaddiye light nyingi nesimanyi lwaki light nyingi nnyo nekanzi balage mbifaane musoke mutegere enkyuko zaatuula dda naye ono omusajja owakabano ayagala twala nyumba za muzeeyi nti muzeeyi nyumba yazimuguza which is not true kati bangi nnyo abafudde kasito wakabana kugamba nti ayagala kola ki ayagala kusika mazzi simanyi kola biki mpendagaano zo mpa protein number ngenda muota kusaba mazzi simebi kola biki bewe nyina batwale nyumba za mu nyumba yeyo nyumba ya muzeeyi nebigenderako so no njala kuzanya ka video kano musoke mutegere bige bye twogera n'omwami pastor Stephen Mugisha taata wange bwe yapangisa ennyumba n'abeera mu nyumba yaffe okumala ebbanga ddene Jaga mpanzi alafu bani nyumba nene kukodeza abapanzi sigala muzabapangisa mutumuwa Kiwanuka ategeeza nti mu nyumba eno Pastor Mugisha agimazemu ebbanga lya myaka egisooka mu 15 abadde nga abasasula bulungi kyokka beewuunya oluvannyuma lwa muzeeyi waabwe okukwatibwa ekirwadde era ono wano we yatandika okubeefuulira Desemba wa 2022 bwe yakoma nga tumugamba nti twagala ennyumba yaffe tugikozese kitaffe mulwadde ayagala obuyambi tumere nga tumujjanjabira mu maka ge agenda muwona tumugye Masaka mwami natusuubiza nti agenda kuba kasooka nga tukolagana nga nebigambo bikwatagana naye tuka emyezi 3 tujja kukwako natandika okugezaakusa tukageokulaba nga mukifuba abaddeegerera ennyumba seyafenyogamba nti obukakafu endagaano balumisa Pastor Mugisha Stephen ow'ekkanisa y'abalokole eya Faith Healing Center esangibwa Nansana okubeefuulira n'alemera mu nyumba yaabwe eyo sigenda kulwawo ndoza mutegedde group y'akabano kibakola si balogo balwadde ate njala bawa identity yaabwe mpa 1 mbagambye balogo kyekisookera ddala 2 bagaba obutwa 3 batega ekiwojjolo bakikozesanga okuinfluencinga abantu kati okubazuula obulungi kasitola omuntu nga atunuza mannyo manyi kana akabinja kakabano kano batunyiza nnyo amannyo batunyo taxi batunyo mix osobola okukozesako ekigambo ekimu kabano group balina tubayite batunyo taxi oba tunyo mix amanyi batunuza amannyo ne bwabanga ayogera era amannyo ate baluma amannyo nga boogera balina emmwa migazi bwe bati
bawakula entalo beefula nti balungi nnyo mu kusooka ne bafuuka ekizibu ku lasiti. Kati mwenna balandiroodi abali mu Kampala ng'olina ennyumba z'abapangisa weegendereze nnyo omuntu atandika okuva ku mwezi ogumunagana ngenda susula emyezi 6 mwaka. The moment kasita alwako asobola okujja ngatta omwomu n'agenda mu kagurupu k'abakakabano ne batandika okukyusa empapula z'ennyumba yo era abantu bangi bafudde balandiroodi baba basse ne batwala ebintu byabwe biza mukitegedde bulungi. So abantu abo enyanjula abwe empya mubayita batunyo mix oba tunyo tex balabisa manyo mbetegereze muve ku Keith Mahakanizi bano yenyini Jimu Wezi bani bunawe mai amanyo kaba kunguluwe gati tebabonira batunyo mix ne tunyo tex abo babane mu migazi middugavu bayina ebibuno biddugavu tebabonira abo sibalogo balwadde bati nkulentalo Monday to Friday bagabo butwa ate beeteke wala balinga kajonjo buli wambagala kubeera osumba tegedde bulungi nnyo. So batunyo mixi batunyo taxi kabano group asobola okutuula ewantu ng'alina mission ya myaka 10 ng'alina ogimaliriza atwale amanya mugawulira. So mutegedde bulungi nnyo mukitegedde bulungi si balogo mu kuloga tewali abakwatira nsawo mu kuwa obutwa tewali abakwatira nsawo. Kati mwenna bali mu diaspora nakano jala kabagamba akabano group kano nako mukegendereze nnyo gye mutambulira bateeka abantu baabwe mu bitongole ebikwasaganya ku bulamu. Era mwenna bali mu diaspora ng'obadde munnabyabufuzi obanga bakumanyi togeza ne weerwazalwaza n'ogenda mu ddwaliro ne bakusindikira nansi okujjanjaba oba okuteekinga care of you ng'amannya alina ga Kiganda oba amannya alina ga Kinyarwanda beeru kubanga basitationingayo abantu worldwide bali mu health mwe bali bulungi worldwide bakolanga bannansi bali mu finance okwetola ensi yonna bitongole byonna bakola emirimu egyo bali mu legal department okwetola ensi yonna mu migration departments ez'ensi yonna mwe bali abagenda okufuna aba lawyers migration lawyers ba interpreters gye bali abantu abasinga obungi bafiiriddwa legal status zaabwe refugee status zaabwe olwaba interpreter abanyalodde babaleetera nga temumanyi bwabanga tebali mu legal department ate bamakinga sure nti abaana baabwe bawasa abamu ku bantu abali mu legal department ne bakozesa influence okasitategera information ekwatako na influencing lawyer oba na influencing judge okuba nti bakola decision eyo. So kati muna mutegera abantu bano abakabano group omulimu gwe bakola tekwotola ensi yonna mwe bali bakola emirimu gya Museveni okuba nti batambuza danasi yaabwe ekitajja kusobola kufutuula kuba exposinga mutegere bulungi nnyo buli kimu mukitegeere mulyoke mutegere biki ebigenda mu maaso. Alright. Ndocha bana jodi nchimaze. Kati tugende ku information gyenano mu folder ngabe nabagambye. Kati ekisookera dda kye mutamanyi. Yose tibahabulwa essawa zino ali mu kattu nga tugenda ku program etufe yatuleese. Ero program sigenda jiddamu nagise recap bwenjikola olwaleero sigiddamu forever njagala bajjukiza ku biki ebaddewo. 1. Yose abadde akozesa ssente z'eggwanga ng'asasula abantu betuyita aba lobbyist. Lobbyist ye muntu akuuta akadingidi ku international level nti singa bawo ekintu kyoyagala mu office nenga tasobola kutuukayo oba okublocking aba lobbyist. Kati Museveni abadde ne ba lobbyist okwetola ensi yonna era nga basasula ensimbi empya n'enkadde okumukuutira akadingidi n'okugjawo ebintu ebisinga obungi n'emiziko gy'abadde akoze. Era nga balobbyist bano abawa ensimbi okusinziira w'abayagala bamukolera ebintu ebyo. Naye nga abasinga obungi bali ku international level abalina mu World Bank abalina mu IMF abalina ebongereza mu Royal Family abalina mu byobufuzi abalina mu European Union abalina buli wamu wonna abalinawo. Kati sente bwe zigenze zimukeewa kyakoze kubanga bali bafuna $5,000 ku kakadde buli mwaka. Kati n'asalawo atandika okusindika enkwezengeze zigende mu diaspora nga zigula omuntu omu ku omu nga zimukyusa obwongo. Kubanga mwe bali mu diaspora basobola okuwa omutwalo mu mitwalo ebiri mitwalo 5 n'okyusa obwongo. Naye bali ba lobbyist baali bafuna ssente mitwalo 5 ku kakadde. Kati we basindika bano bajji mu nkwezi najja mu America n'akuwayo emitwalo 5 n'akuwayo emitwalo 10 ne bakugulira ennyumba ne bakugulira emmotoka. Kati yerevo gyatuuseeko nti kati azze ku gurawundi bali ba lobbyist ssente kyazina zibasobola bafacilitatinga. Kati azze mbanna Uganda mu komite zigula muleke okwekalakaasa muve mu byobufuzi mukole mu era kyovula buli avaina gati tetuyimbya obufuzi tubivuddemu waliwo politics aside
ekyo mukitegere nti bana bato obusingo bungi bagulidde obusente obutontono kubanga Museveni katacha asobola level ya waggulu level gya asobola ye conference okuinfluencinga okugula abantu ku sente mitwalo 2 mitwalo 5 mitwalo 10 bati kubanga ezo zakyazina oneziri mitwalo 5 kakale takyazina okati kyabasindika bali baji mu mwezi emi katabazi n'abantu abala batambula mu diaspora na zine muzimuyite enkwezenge ziri mu opposition batambula bagaba sente okuliyetinga entalo within the struggle nga bachi facilitating gwebuuza gwatagaba information atulwanyisa information y'omuntu gyagaba oli watakwogeddeeko lwaki atulwanyisa information gyagaba nga ekuba Museveni kati webuuza kyetubagambye nti buli muyeebereremu kati tugenze ku program entuufu eyatulese muwulirize bulungi nnyo program entuufu eyatulese mulyoke mutegeere program entuufu eyatulese yiino wano wammanga kyenjagala basaba okulira musoke mutegeere bulungi nnyo tugende maaso nga mulina okubitegeera. Alright, bajjajjaffe tetugenda banenya kuba temwamanya ekisa mwalina kingi nnyo okuba nti mwayamba abasajja bano abakabana group nga temutegedde naye ebintu bino ndowooza basinga obungi mbirabye bazzukulu nga bali mu kubonaabona naye ng'ate ekituufu kiri nti abasajja bajje beeteeseteese. Program gyengenda okukola olwaleero sirigiddamu wadde ogyogerako. Program eno y'abasajja bano abatwekokamu gye bayita Hima Century Tutsi Dynasty era abantu bano batuula ne bateesa naye nga mu kutuula kuno temwalimu munnansi wa Uganda yenna bonna baali bakabano group Batunyo mix be bali mu meeting eno era meeting bwete bwe yatuula bulungi nnyo. Meeting bwete bwe yatuula temuli wadde mulugwala temuli wadde musoga wadde muganda temuli wadde musamya wadde munyolo wadde munyankole bonna bakabano group bali batuddemu tugenze maaso biki baateesaako era biki ebigenda maaso njagala buli kyenkusomera otwala obudde oddemu okitunulira n'enkaliriza olabe nti kikyaliwo oba kikyagenda maaso kubanga programu yawe bagituukiriza ebitundu 4 ku buli 100 egenda etuukirira. The BC, the 7 commandments and extinction of the native Ugandans bakugambye nti akabinja kano akatusi dynasty ne ebigendera byabo 7 ogezaako okujjawo bannayuganda bannakabala basseemu abaabwe ekigendero oba commandment oba mateeka ge basookerako agasookera ddala. The native be denied quality education. Bannayuganda bannakabala bamibwe okusoma okulungi era nga tebasobola kuba nti baqualifying okubeera mu office yonna bwekito bwekitegera basobola okivunda. The native be denied quality education. Njagala ombulire nti education system mu Uganda ekyakola yafa ekikisooka bakimaliza bakituusaawo nga ne Bakira University eri kalebwerebwe kwa kuba nti ejibwa ku lukalwa university zimanyikiddwa ku lukalwa Africa ne mu nsi yonna nga ne degree bakuga nti Kenya tezikyakolayo era nga n'ebisiro byonna bibadde bisiro omu abali byazimbwa basajja abasookawo ebisimbe byonna birimu omuddo nga Museveni yeteekateeka bitunda nga akozesa abasajja bena bagamba okuli mukodomi we akarugire n'omusajja omulago ne bagamba omutulukai ali mu Kampala bakosa kampuni nga ne Sudiru Paledi ne mwali abagenda otunda kampu ogwero otunda ebizimbe bya Makerere University kubanga etteka lisinga obungi bakola kibalitwala. Amasomero gaffe gannansanga gonna bagasuula dda bazimbawo agaabwe agali ku international level eyo ye commandment wache kigendo ekisooka kyonna education system kaput yafa tugenze esyokubiri. The native be denied quality health care. Banansi bannakabala bamibwe ebyobulamu obujjanjabi obusaanidde okubanga tebasobola bufuna. Twayinedde engombe egamba nti bwoba oyagala byabwerere genda emulago gye bagabe eddagala gye bakujjanjabire ku bw'enemmere baakuwanga. Mulago baamukwata bamuguza abayindi n'abachina ne bakozesa ssente z'eggwanga okuzijja mu kittavu okuddamu okulongoosa mulago olwamala omulongoosa mulago n'afuuka wa bbeeyi. Okufuna ebbaluwa y'emulago kikwetaagisa emitwalo 3. Okulaba omusawo tosobola mulaba nga tolina ssente waadi bazaawulamu treatment etandikira kakadde kudda waggulu mulago takyali wabwere kakye baakola ne beewola ssente ne bagenda bazimbako Kiruddu ne bazimbako ne Kawempe
naye nga amalwaliro gali ku fuuti ndoza tegawera na eka mulago gwe baatwala ne bamutunda kitegeeza referral hospitals zonna mu Uganda nabagamba tuyina intensive care unit mu Uganda ezitawera na 10 intensive care unit mu Uganda yonna teziwera 10 intensive care unit bwe busenge obateeka abalwadde abayi nga balina ba special doctor nga ofuna ne oxygen special mu Uganda siroza nti intensive care unit ziwera 10 mu ggwanga lyonna ku myaka nkaaga gye tugenda okweza egy'obukulu plus tetulina intensive care unit ziwera 10 ku malwaliro gali referral hospitals zonna mu Uganda tegaliyo kandoza mutegedde bulungi ne health care bagita tugenze. Number 3, natives must be denied food security. Banansi bannakabala bamibwe omukisa gw'okuba nga balina emmere ey'ensibo gye basobola obba singa wagwawo enjega. Omugenzi Idi Amin Dada ne banne bonna baleka nga basetinze bulungi eggwanga nga liina amaterekero ag'amafuta, liina amaterekero ag'emmere kye tuyita food reservatories, era amaterekero gono gaali gabeesinze Jinja. Amakolero gano Museveni yagatunda n'amaterekero g'amafuta yagatunda. Uganda leba nga tufunye kati enjega nga waguddewo amataba oba wazzeewo ekintu kyonna ekitwala bannayuganda bakyasobola kulima kebenga omusana gwase gavumenti ekyasobola kuliisa wadde abantu 10. Yensonga lwaki mu covid bakubira omulanga abanyampi bannabe mutuleetere emmere muleete emmere bakubidde World Food Program banaye mutuyamba mutuwe kasooli nenga Amini Obote n'abala balekawo food reservatories oba masitoowa g'emmere. Bannayuganda era bafunye ekizibu emmere ebeerawo nga yabwereere ekyo nakyo bakijjawo. Tugenze ku namba 4. Natives must be denied civil service. Nti bannayuganda bannakabala bamibwe obuweereza obwabo bwe bateekeddwa okufuna mu ssemateeka wa Uganda. Ani akyafuna obuweereza? Ani akyabufuna? Tugenze mu maaso. Natives must be denied civil service, military, police and intelligence. Nti bannayuganda bannakabala bagibweko empeereza okuweereza eggwanga lye mu bitongole bino wammanga omuli amagye, poliisi n'ebitongole ebinoonyereza ebyokwerinda. Mu poliisi baani ba DPC, baani ba RPC, Kabano group, Batonyo mix waliyo. Mu magye baani ba general, baani ba commandants abadumira amagye, SFC dumiro baani, bonna ba Kabano group bebalimu. Tugenze mu intelligence mwe muri CID, mwe muri CMI, ISO ne ISO. Bonna bazikulya bonna ba Kabano group. N'abakulamu okutulugunya n'okutta abantu bonna baani ba Kabano group. Abafu bannayuganda bali luddawa. Waliwo munnayuganda guli ambu simanyi ali ku ddala yakulu yakubega tebaliyo mu kitegere bino byembagamba tetugenda biddamu mbikomeyo leero. The natives must suffer loss, land and property. Nti bannayuganda bannakabala balina okufiirwa ettaka lyabwe n'ebyobugagga bye bakoleredde ebbanga. Kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga? Bannayuganda bagoba ku mataka ne basenda nga tebasasudde, ennyumba zaabwe bazitwala, bateekawo n'etteeka nti singa baagala okuyisa oluguudo ewantu ne bakuga tugenda kuwa mu bukadde 30 nga ggwe weevaluinga nti ekizimbe ekyo kiri mu bukadde 10. Bakimenya sente z'obukadde 3 bakutera ku akawunti obooganye bajja kusiba properties ne bazitwala n'ettaka ne balitwala. Ki ekigenda mu maaso mu Uganda? Zino nno ezo enteekateeka ze bali mu kwogerako zo mukitegedde bulungi nnyo. Wetuvira ku video eno ojja kumanya nti bano abasajja bajjajjaffe baliwo bategeera kati ze zino enteekateeka zali mu Tusi dynasty. Tugenze maaso. The natives be killed and jail exiled. Bannansi bannakabala balina okuttibwa, balina okusibwa, abasigadde tubaforcing bagende mu ekizayiro. Basso omwana wa Nuupu. Massive graves ziringa massive graves okwetoola Buganda, Bunyoro, Busoga ne mu Northern Uganda. Kino biri mu Tusi master 50-year master plan. Abasigadde ne babanyigiriza obutafuna mirimu ne mugenda ku internal affairs ne mufuna passport. Ne muyingire Dubai, ne muyingire Qatar, ne muyingire Saudi Arabia, ne muyingire Oman, abala mugenze mu Europe, abala mugenze mu Canada, abala mugenze mu America. Abala bafiira mu Semayanja nga basala zino ensi okuyingira ensi endala ekituyita exiled.
ne mudduka mu nsi yammwe nga muluza si kigendere kyali kigendera nga kiteeke kyova olaba Gashumba jana yasamiriraga akagiga kali ku mudala akayo kakonsera abanyarwanda tebatuwa passport kuba bakimanyi nti abanyarwanda balina sigala fe batunyigirize tufulume. Do you copy that? Kama n'okunywa w'amazzi. Bw'olya Gashumba ng'agamba simanyi abanyarwanda tebatuwa passport nno kali kateeketeke nyigiriza bano emirimu gibabule baji bafune passport bafulume ne bateekawo kampuni ezibafulumya buli lwoyita ku kisaawe ente bonnako abaana nga 2-3 bafuluma nenga bannayuganda bannakabala temulimba batunyo taxi temulimba tunyo mix temulimba kabano tebaliimu mulimu basoga banyolo baganda n'abanyankolo origino. Omunyankole tayasamirira omunyankole talina amannyo gano gana galinga enkumbi za tulakita no abanyankole origino jiba ne basafari nganga ffe kati ndoza mukitegere onjagala banyonyole bintu bino bitegere bulungi nnyo biwandiike bulungi nnyo. Tugenze maaso. The natives must be improvised. Mukitegedde bulungi nti abantu bannakabala bannayuganda balina okuteekebwako ekinyigiriza ekijinji bakunyigirize obulweko odda. Yensonga lwaki mulaba kati essaawa zino abaana basinga obungi benyigidde emize ey'okubba egy'okunywa ebiragalalagala benyigidde emize gy'okugenda okunywa omwenge okubeera mu bidongo kubanga tebalina option tebalina kiddako tebalina bagenda kujja mulimu balina okubeerawo balina okulya balina okukola ki obasaako street nga basabiriza mbuulirayo omunyalano gwo olyosanze ku street nga asabiriza mbuulirayo omunyalano gwo olyosanze ng'ensi emutabukidde abasinga obungi bali mu Kampala bali mu kubega bavuga boda bakola ki kyovula nti balayose ne kampuni eza boda ngekuza ekuwa boda ku kibanja mpola ayina emala boda n'egibba baba wa ssente bano batandike ogenda okola ddo tuddo okwetoola Buganda Busoga Bunyolo wa yonna naye nga bakujjako ennanga muntu bw'olimu okusasula batwala properties batwala amataka kubanga bakimanye muyina bateekako ekinyigiriza ne bakibateekako gwe kenyini weeta mu ensi yo n'odduka. Tugenda maaso kati ezo zenteekateeka omusanvu ze balina njagala muwandiike wano ku kiki ku byenjogedde kitagenda maaso mu ggwanga nga sinagenda ku birala wansi. Eno meeting yatula mu mwezi gw'okusatu ngenda kuza mwezi 13 omwaka 2026 meeting ero yatula. Njagala oteeke wano comment ogende ku byenjogedde tewali kigenze maaso. Balina bafuula abaavu bateekako ekiziyiza mufuuke baavu. Yensonga Uganda Revenue Authority is overtaxing all the prominent business women and men in Kampala. Era sasula omutwalo gumu gwa container kati osasula emitwalo 4-5. Nako bateekako ekinyigiriza mu buli ngeri yonna esoboka nenga bote basasula misolo. Njagala ombuli ku bintu by'okusomedde omusanvu kyekitaliiwo. Tuyoka tugende. Njagala comment nga 10 abasigadde mujja kwetereza nga byonna bituufu mutegedde bulungi nnyo. Mbagambe no program sirigiddamu njikoma leero era ne tayitayo ku YouTube ngera giteekako nti the 250 master plan almost 80% is completed. Tugenze maaso ngenda kuza mwezi 13 omwezi ogwokusatu 2026 meeting yatuula era nga mu kugulawo ebyayogerwa mwe mwali obuli bw'enguzi n'okuzza emisango n'okuba nti batwala obuvunanyizibwa okuba nti bakwata ebyensimbi byonna okwetoola eggwanga n'okulaba buki bwe bagenda okuba nti bakyusamu obuyinza n'okuteeka obwavu obuyitiridde okuba nti bakulembera omukulu waabwe Chairman Kaguta Museveni okuba nti bakola ki bateeka ebintu ebyo maaso. Tugenze maaso wone bazuula amafuta mu 2000 mu myaka gye 2000 songa ate mu 1993 mu Lwakitula maka ga Yoseeri bwe bakola enteekateeka emyaka 50 eno era ne bagiteekamu nti kati yakyusiddwa ya myaka 10 gye bayita Hima Century Tools Dynasty meeting which took place in Lwakitula on the 13th March 2006 after the elections
resolution where bwe bamala okutuula ne bagijja ku myaka 5 kati bagitwala ku myaka 10 ensonga lwaki olaba baleeta muhozerago omwenge gutalekeddekende okuba nti asigalawo atwale ebintu ebimaaso kubanga bano essana bayiika windows kati wano wenja okuvumira omuntu yenna ali mu diaspora ng'osinika ebinnyo simanyi oliwa NRM olya mu nsi y'olukwe bakuguliridde kubanga gweyagala okuzimba akayumba kofuna akamotoka ensi ogirabira ogiveeko nga bannamwe bali mu kubonaabona namwe abatwalimbise mu nnupa mu struggle nga mutandika okuwolereza mukola ebintu vice versa mutwege wetulaga wabinnyo tujja baasamira katugenze maaso ku nsonga ezimu ze baakola endala nga tuvudde ku ziri 7 kati mulize bulungi wano the cooperation within Rwanda be improved and downplay all Kisangani conflicts enkolagana wakati wa Uganda ne Rwanda etekeddwa okuba ng'eddizibwawo n'okugyawo obugugumbo obwaliwo wakati wayo wa Uganda ne Rwanda mu kulwanagana v'omwange okwali mu kibuga ekimu oba okwali mu kitundu ekimu mu ggwanga erya Congo Kisangani gye battira abasajja n'abakazi bannayuganda okumuloba malawo naye nga ne yali abakulembedde eyeyita Mugisha Muntu kati alina ekibiina ky'ebyobufuzi yomukuba master planner abapulaningira ekintu kino day and night omugamba muyina abasajja mu politics kumbe nabo bafu mafia ono Kisangani Mugisha Muntu yalina genda ku treason yali alina genda ku treason case bamusaleko omutwe munsi naye yaliwo tebamukwata ko tebamuvunaananga nendoza corporation mugiraba basi ziyingira ne zifuluma Kagame nayingira sente za Uganda budget 50% ezimbe Rwanda ebyuma bw'emmwanyi babibba mu Uganda babitwale Rwanda ebyuma byakolanga engoye bya night lukoto babijja babitwale Rwanda ebisolo babitutte bina bitutusize Rwanda badde visit Rwanda byonna muli omukalula mbaso mutunudde kino kibali boogerako mbajjukiza bulungi nnyo tugenze maaso make peace with the retired countries of Besigye as long as Winnie Byanyima forever lives outside Uganda. Mufuba okulaba nga mufuna enteekateeka gye mwogeramu ne Besigye y'emirembe ng'era bwe muwaliriza oba ng'era bwe mukuumira omukyala Winnie Byanyima asigale ng'abeera wabweru w'eggwanga ebbanga lyonna Winnie Byanyima abeera mu Uganda. Yafuna emirimu gya UN ejja Oxford yagikulira abeera ku beach ali mu kulya ssente omwana asomera mu Harvard ya graduatinga. Do you copy that? Nyoyo ne ku mazzi. Make a peace with who? With the kids of Besigye, but make sure that Winnie Byanyima, the wife to Besigye, stays out of the country forever. Nenga ali kusereza mu amusolo ate bamufuna emirimu ku international level. Byanyima baza beera ludawa. Tugenze maaso. Increase the number of districts to increase political fatigue at the central government as well expand parliament. Munange kanunako mukawuli bulungi. Increase the number of districts. Gezaako nnyo okwongera omuwendo gwa district mu ggwanga. Era ogezeeko nnyo okugaziya okuteekawo ebitundu ebisinga obungi ebinaavaamu okwongera ku ebifo ebyesimbibwamu n'okugezaako okugaziya parliamenti bafune omuwendo omungi nga bo. Buli lwe bakuliyetinga district wabeerayo okulonda abasentebe wabeerayo okulonda constituency empya bonna abajja okulonda babeera NRM. Yensonga lwaki alina abaka bangi nnyo abasobola omukolera ekintu ekyo. Buganda yesinga obunene ku bitundu byonna ebya Uganda. Erina bambe ba parliament batini nnyo naye ankole entono nnyo ekitundu kire ky'abaserengeta kiina almost bambe ba parliament abagenda 3 plus. Kubanga bo kye bakola enteekateeka yaabwe kikyamu kyenjogera oba si kituufu. Parliament bali mu kugizimba empya okugigaziya okujjawo enkadde. Omungereza oba abasooka bakulembeze gye bazimba bagijja lwaki bagijja okubanga kana akawaayiro kaabwe ke bateekamu
expand the parliament bali mukuzimba parliament enejamu embata za business zaneti zonna tugenze maso. Bring Amama Mbabas an immigrant Hutu closer to the plotting and deck for the coups he has successfully foiled. Later Amama Mbabas omugwira kino twakibagamba dda Amama Mbabas is not a Ugandan. He is a man from Burundi, omusajja omuhutu si munna Uganda. Lwakubanti abadde mu byofuzi bya Uganda nga naye yekwese mugamba akole statement ya dakika 10 nga ayogera Luganda boy ayogera Luganda be dakika 3 nga addressing public yajja okwesimba bya mulema katwagamba dda omusajja naye muhutu ne muwakana kati baba kugambya no bide papola byabwe. Bring Amama Mbabazi an immigrant Hutu closer to the plotting of deck for the coups he has successfully foiled. Ono yabaddewo okuliita buli muwatwa gonna okuguzibikira byonna abandiyagadde okuwamba abandiyagadde okuyingira byobufuzi byonna n'abakwasaganya n'abateeka kubandaga ekifaananyi nti bwe kimu kiri bulungi tagukoze mwamufubutudde bungereza nga ndabo gisimufungizo ki ekyamututteyo yabadde akolayo ki. Tugenze mu maaso. Hand over regular civilian security to Kalekalekezi Kayihura and use it to control Kizza Besigye not to go overboard. Dira ebyokwerinda ebitonotono obiwa civilian nenga beyambisi bobiwa civilian abantu ba bulijjo naye nga alina obba controllinga ye Kalekalekezi Kayihura naye nga bamutaddeko okuba nti Kizza Besigye ayinza okyuka timing amukwasaganye. Kalekalekezi Kayihura nakuleetera boda 20 nakuleetera bakifeesi nakuleetera kiboko squad eyo kano kye kategeeza mumpulirize bulungi nakuleetera kiboko squad nakuleetera boda 2020 nakuleetera bonna bamwana simanyali bonna kati kano ke kawaida kye kategeeza nti Kayihura yalina amajja agagaba civilian nga balina obuyinza obukwata boda obukuba emigo obusiba nga bagenda okwekalakasa ila kiboko squad eva ku CPS neryoke kuba emigga egirimu nekisigala bagikuba ettaka bino byonna mu ebiri njagadde bibasomesa omulundi ogusembayo. Tugenze maaso. Shift power from the mainstream institution to project authorities and commissions which should be run by biological allies or trusted social network of Tutsi dynasty. Kyusa obuyinza mpola mpola obujje ku mitendera eminene kyusa obuyinza obujje ku mitendera gy'ebitongole ebinene ng'obuze ku bitongole nga ebya authority ne ba commissioners olyoke obizze mu buyinza bwabo abatulinako oluse n'abo betwesiga abali mu network zaffe abakolaga ne Tutsi dynasty. Tekiki ekigenda mu maaso ne baletera the authority ne baziteekamu abantu baabwe ne batuuka kati buli kimu kyonna commissioner wa gundi muntu mutuusi ono gundi mwono bwati nisa mukitegedde bulungi nnyo be trustinga trusted mu system ya nisa mukitegedde bulungi nnyo. Tugenze. The Presidential Guard Brigade should form a special unit to monitor wealth flow and outflow of individuals who do not belong to Tutsi dynasty by Hima's Tutsi century. Bakugambye. The Presidential Guard Brigade nti akabinja akakuuma yose kateekeddwawo ate okukolawo ekibinja ekirala okunoonyereza ku bantu bannayuganda engeri gye bayingizaamu ne gye bafunamu nga bo baagala kibeere nti bamonitalinga abantu abo okukuuma akabinja kano akaabwe ng'era bwe bajja abo abatali mu kabinja kaabwe. Bo twasooka kufuna Presidential Brigade ne bagifula SFC neevamu ebinja bingi nnyo kati ebirigoba abantu ku mataka ebibba ente n'abagambye mwenna bali mu banka mulinayo akawunti mukimanye nti buli department ya banka mu Uganda erimu omuntu alipotinga
ensaasaanya ennyingiza eya buli munnayuganda yenna alina ssente ku akawunti mu Uganda abambega gye bali era mwe bali mu banka. Mukitegedde bulungi nnyo. Kati akabinja kano kagenda kagobedda kyova olaba nti waliwo ebitongole binnakabala ebirina okukola emirimu ng'ekitongole kya IGG ekya Betty Kamya ate n'ama n'akiteekako omukazi ono eyeeyita Omuganda ng'ate mukyala Munyarwanda gwe bayita Nakalema nga yalina ekitongole ate kiri mu State House ekijja kikwata abantu abali b'enguzi naye ng'ate kiri olwo ekya Betty aba akisse n'atuukiriza kano akawaayiro nga kali mu kunoonya ani nza mukira bulungi nnyo. Kiri ekya gavumenti kimanyikiddwa mu tteeka ekya IGG n'akiteeka n'ateekamu Betty Kamya n'amutuuze n'ateekawo ekiki ekyono omukazi ani Edith Nakalema n'akiteekawo nga kisime State House Anti-Corruption Unit n'akiteeka kubanga Nakalema y'omu ku kabinja k'Abanyarwanda abakolera mu 7 nze mutegedde engeri gy'akolamu ebintu bino. Tugenze mu maaso. Block and destroy any educated rich Muganda, Northerner, Easterner, Banya, Katatumba should be categorized equally for all his monarchy's ideas. Wale okulieno kombeso wana. Siba, yonona, bonna, abasajja, abaganda, yonona, siba, basibire chikokoro, yonona, yenna omuntu asomyeko, era nga mugagga ng'ava mu bitundu bano bammanga nga Muganda ava mu mambuka ga Uganda ava mu bitundu omuli Busoga Busoga wakweyongera waggulu eyo mu Bagisu era bafuule abava mu East era muno mwe mujja okutwaliramu ne Bone Katatumba ateekeddwa okuba nga naye agwa mu luserwe lumu okuba nti naye tumwekengera ebyatuuka ku Bone Katatumba ali bamutaddeko omuyindi Shumuku ng'atwala ebintu bye era omuwala Angela Katatumba n'abala ne balwana nnyo okuba nti basigaza ebintu bye others naye yali awedde. Kati bwe muba muwulira ebintu bino ono si firimu ono si zzaala mutegeera bulungi nnyo ono si zzaala. Block, destroy any educated rich Muganda, Northerner, Easterner, Bone Katatumba should be categorized equally for his monarchy ideas. Bone Katatumba naye olwokuba nti muna Uganda oligino naye baamuteeka mbaga nti oyo alina okuteekebwa wansi mu by'obugagga bwe n'asuulibwa n'afiira ddala era baabaliza bamusse. Baamuteekako omusajja Shumuku n'atala ebizimbe bye n'atala hoteri buli kimu naye bano abaana baalwana okutuuka nga Bone Katatumba akyaliwo. Ndowooza mutegedde bulungi nnyo. Kale tugenze. The TUS membership should control all the resources in the country. Akabinja kana akakabano ak'Abanyarwanda kalina okukola buli ekyetaagisa buli memba waako okuba nti yeenyigira mu kuba nti bateekawo obwannannyini era nga balondoola n'okweddiza buli kyabugagga kyonna eky'omu ttaka ekisangibwa mu ggwanga Uganda. Salimu Sale ogwa bukozi yeddiza ettaka lyonna okwetoola eggwanga Uganda. Toyota ne Sodo beddiza buli kirombe kyonna ekifumamu zaabu, ekifumamu golodi, ekifumamu diamond, ekifumamu uranium, ekifumamu buli kyonna. Ndowooza mukira bulungi nnyo. Abantu bonna bali beesimyasimya golodi babagoba kandiza mukitaba zino zonna pointi z'obabule muzijjukire mutegere muggule amaaso. Tugenze mu maaso. Train all our children using the most elite education there is. Train all our children using the most elite education there is in the world. Bakugambye bagenda kutendeka okusomesa abaana baabwe mu masomero ag'ebbeeyi okwetoola ensi yonna okulaba nti bwe bamaliriza badde ate batwale ofiisi zonna. Ki ekigenda mu maaso mu Uganda? Abaana basomera zi Harvard, basomera zi Manchester, basomera Buyindi, basomera masomero ag'ebbeeyi kati naye bate yagudde degree bakomawo ne bakola. Abamu basomera ludda mpoza bamwe. Where are they schooling from? I'm asking you indigenous Ugandans, where are your kids are schooling from?
Make education very expensive to the extent that a nursery kid, even nursery pays around 1.5 or 2.5 million Ugandan shillings per month. But how much do you get per month? Your parents, how much do you get per month? Omwana wa nursery asomera million emu n'ekitundu ettaano naye oyingiza sente mmeka? Bataddewo omuwaatwa abaana bamwe tebajja kusoma. Mulina kutunda amataka ate amataka bagatwala bagenda kusomera luddawa bafunira passport genda ku kyeyo kubeera eyo sente bazisindika nga bazibba nizo mukitegedde. Tugenze maaso. Uphold the current circular in all government and private schools for the rest of Ugandans to widen the gap between the Tutsi and all the rest. Ulira. Gezaako nnyo okuvuluga n'okukyusakyusa ebyenjigiriza mu masomero ga gavumenti ate owe ago agali private ebisinga obulungi okugezaako okuteekawo enjawulo mu nsoma y'abayizi wakati w'abaana baabwe abolyo olw'abatunyo tex batunyo mixi naffe abaana bannakabala bannayuganda. Kyovula nti amasomero gabagali ku international level abaana basoma practicals mwabamu basula mbiwempe tebalina kye bakola. Eyo gap gye boogerako enjawulo teekawo enjawulo byenjigiriza ne bagiteekawo nga nnene nnyo nemwe temusobola kulaba nti abasajja bano bakola ebintu bino. Bino ebintu biwandiike sibijja mu mutwe gwange mbagaye eno video esembayo okwogera ku bintu bya 250 master plan babiwandiika tubagambye kano kabadde kakubajjukiza bujjukiza biki bigenda mu maaso mu ggwanga. Tugenze mu maaso nkyabasomera. Aya. Train members of BC to professionalize oil exploration trade. Munange genda otendeke bonna abakabinja akagwa mu kkowe lyaffe ery'abakabano group mu kkowe ly'akabano group bammemba bonna bagende basome butya amafuta jigasimwamu ne gajigatundwamu. Bani mpoza bali mu kusima n'okutunda amafuta bayita bannayuganda bonna bali qualified ogenda okusaba scholarship bagende basoma amafuta. Abaana baffe ne bateekamu abatono ennyo ne bagenda okusoma naye bagenda okumaliriza okusoma bati bonna abafuna emirimu baana baabwe abaffe abataafuna mirimu bayitirivu nnyo. Mulire kyali bamuyita Sendawula. Sendawula kutumiddeko oba gy'oli kuba gomu ku group abafuna omukisa naye bweva bakuwa omulimu tewasigala mu busomesa Sendawula. Sendawula kablaza wagenda n'osoma oil petroleum nga bakuyambe bakutaddemu okujjuliriza wafuna omulimu. Bani abagulina Tutsi master done Sendawula muganda ebutumiddeko nnyo mwasoma amafuta. Tugenze. Acquire all resourceful land in the country, tighten the gap on all resources in the country. Mufuna amataka gonna agalimu ebyobugagga era mugezeeko nnyo okusiba ebyobugagga byonna okwetoola eggwanga ebiri mu ttaka eryo kyekigenda mu maaso mu ggwanga. Salimu sale baasookera mbala ne batta buli munyankolo yonna ebeddiza amataka najja mu Buganda ne batta Nakaseke yenna simanyiwa yonna batutta amataka Gomba mu kutumo gonna bagatutte ne bagenda e Bunyoro bali mu kusanja gawuli Munyoro yonna batwala amataka. Salimu Saleka ali mu Northern Uganda ali mu kutte omulugwala batuttayo Munyoro n'entezi bali mu kukola buli kimu kye bali mu kukola bagenze Kalamoja basoma Kalamoja bamazeewo bali mu kutwala amataka. Kiki mutalaba bino byensoma eno si firimu. Tugenze mu maaso. Don't allow any politician from the opposition to surpass the position preserved for Besigye. Bulira bulungi nnyo. Bulira katoka. Don't allow any politician from the opposition to surpass the position preserved by retired Colonel Kizza Besigye. Togezaako n'okkiriza munnabyabufuzi yenna ali ku ludda oluvuganya okuvaayo n'ajjayo obwenyi okuyita ku retired Colonel Kizza Besigye okumuyitako. Twakibagamba tebabala Kyagulanyi najja kubanga oli bamuteekawo nga kiziyiza Kyagulanyi najja n'amuva powali nga n'amuyitako. Gwe njagala obule mu history wa Uganda munnabyabufuzi gwe bakyasobola okuwaayiriza
ne bavuma ne bakola buli kimu radio TV abaziberako buli naku akera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bavuma social media ne bavuma tabanyiga kubanga kano ke kawaayiro ke bali bataddewo mu plani yaabwe bulungi nnyo nti togeza nokkiriza munnabyabufuzi yenna okuva mu opposition n'ayita ku retired Kano Kizza Besigye kajja kuba katuweddeko nkadde don't allow any politician from the opposition to surpass the position preserved for retired Kano Kizza Besigye. Togeza nokkiriza munnabyabufuzi yenna okuva gy'avudde mu ludda oluvuganya n'ayisa retired Kano Kizza Besigye nga amuyisa mu kifo kye twamuterawo abeerewaawo ng'asibye ekikookolo ffe eno tuvuge bavuge embuzi tezitundako bbali wadde mu dinisa nti bazinogere busoli bavuga buvuzi kubanga ono yatuddewo. Do you copy that? Aya tugenze mu maaso. Do not intermarry. Hate the northerners, the easterners, the central, never at any time mix Muslim, distance them like facial matter. Mpuliriza bulungi nnyo. Temugezaako kwetabika kuwasa. Mukyawe abantu bo mu mambuka. Mukyawe abantu okuva mu Busoga okudda waggulu. Mukyawe abantu bo mu masekati Baganda. Andi temukigezangako n'omulundi n'ogumu ne mwetabika mu muntu gwe bayita omusiraamu. Twagala tubafuule ekyentiisa n'ensi etie. Bulijjo mwebuuza lwaki Museveni atta abasiraamu, lwaki batega bbomu n'agamba ndisimanyi ADF sime biki biri mu nteekateeka. Biri mu nteekateeka. Kali njera nkubuuzeeyo mu Kabano gurupu eya Tunyo Mix wa Tunyo Tex ani omusiraamu aliyo. Amanya bageetuma nga banoonya support ubagenda ne baferera omugenzi Kano Muhammad Gaddafi. Museveni ye Kasimu bano bonna basalimu sale bachefu ali bani bageetuma okusikiriza Muhammad Gaddafi bo byokulwasa baje balwane olwamala teri asala salimu sala salira muzikiti ki eno si filimu sinyumya filimu nyumya ebintu ebiwandiike biri mu programu egenda maaso mu ggwanga kati ndabayo musiramu ndabe n'abasiramu bagenze simema mfukambiridde oba kuliko kayongo oba kuliko balengana bannaye mugenda kufa basajja mwe dini mujonoonye mulidde bulungi nnyo mulidde bulungi nnyo kano kankabaddiremu. Don't marry. Hate the northerners. Hate the easterners. Central. Never at any time mix with Muslims. Temwetabanga wadde okuwasa wadde okwefuula nti muli basiraamu. Njagala ombuulire ku Kabano kaaba nani musiraamu gw'omanyiimu. Njagala ombuuliremu. Mukabano okujjako abe bakozesa okubega nga Anas Kalisa, Kim Kalisa, ono wa NBS agenda okubega eri ekibuli n'agenda kuba batamuzaata n'asooka n'adduka nga bamunoonya kati yaddayo bo balowooza abantu beerabidde kyovula jjajja Obuyisiraamu yakugamba ye mamayi Museveni abantu bawonsirikira n'okumbega bamanyi yali ategeeza Kim Kalisa n'akabinja kalwe kano akagenzi wa Museveni district abo bamanyi bulungi nnyo mukitegedde bulungi nnyo ekintu ekyo. Njagala omule mu Kabano group Batunyo Mix Batunyo Tex family ya Museveni erimu omusiraamu mu Kabano group kona akafuga government mulimu omusiraamu ng'ava mu family y'abasajja Abanyarwanda bajja okuwamba eggwanga ani gumanyi omusiraamu lwaki abasiraamu bebafuula nti bebayeekera bebatemu bebakwata kubanga kiri mu nteekateeka yaabwe nti hate bakyawe kani pulwe najja nangamba simanyi obubi biki nja kuliisa erinnyo tugenze mu maaso. All public properties belong to Tusi dynasty. Ebyobugagga byonna ebya government birina kuba nti bitwalibwa akabinja kana ak'Abatuusi Batunyo Mix. Kiki ekigenda mu maaso munnange? Be baani ababirina?
Nyongedde maaso. The Tusi dynasty should be encircled by the Banyankore, then by Hororo, Bachiga, Tusi, the Hutu. The rest should be workers. Drown themselves and all Muslims invisible and outcasted. Akabinja k'Abanyarwanda bano beetekako olukomera ng'era beefudde oba baagala kwefuula nga bali baagala kwesako olukomera naye nga beefudde Abanyankole, Abaholo, Abakiga, Abatuusi oba Abahutu. Wulira sako zaabwe nti kano akabinja k'abasajja bano aka Tusi dynasty kalina okuba nga keetooloddwa keefuule mu bantu bano wammanga: Abanyankole, Abahororo, Abakiga, Abatuusi n'Abahutu. Abasigadde balina kubeera abakozi baabwe era balina kubeera nga bawambibwa okubafuula abaddu n'abasiraamu bonna okubafuula nti balina kye balina kubeera era babateekeko ekinja ekibanyigiriza. Tugenze. Buli avaayo okwogera ayogera ng'Omunyankole, beeyita Bakiga, beeyita Banyankole, beeyita n'embwa zino zitumanyidde. Shift some of the investment from the West to China, Russia, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait. What is taking place exactly? Waliwo kugamba nti tujje ku bimu oba ebyobugagga ebimu tubijje mu Uganda tubitwaleko mu mawanga ageebunaayira gamba nga wa bagatwale mu nsi z'abazungu muri America, Canada, Bungereza ne European countries. Angezimba zitwale mu China, endala Russia, Saudi Arabia, Jordan ne Kuwait. Kye kigenda mu maaso mu ggwanga byebyennyini bigenda mu maaso mu ggwanga. Muza mutegedde bulungi nnyo. BCD should grow to the level of controlling number of factors in the entire Great Lake regions. Kino kitubagamba buli lunaku. Bakugamba akabinja kaakabano akakulemberwa Yoseeri kaagala okuzimba katuukire ddala okwetooloola ensi zonna eziri mu kinnyikiro ky'ennyanja gye tuyita oba kye tuyita mu kinnyikiro ky'ennyanja ezigattirawo mu Great Regions. Muno mwe muli Burundi, Rwanda, Congo, Central African Republic, Uganda, Kenya, Tanzania, South Sudan, genda mwana Ethiopia, genda mwana Somalia. Kiki ekigenda mu maaso kituba tubasomesa? Bagenda bagaziwa, bakola buli kimu. Muli awo mukanudde amaaso. Ate si bangi batono nnyo. Ndowooza mukitegedde. Bino bintu mubadde tubasomesa buli lunaku nga mwebuzabuza nga bafuka banaaba. Tugenze mu maaso. To advance the wealth of BCD, 15% of the national budget should directly be drawn and distributed among the members of Tusi dynasty, regardless of their jobs, position, or age group, as long as one is 18 years and above. Bakugambye. Tugenda kola enteekateeka ey'okugabanya obuyinza n'obugagga mu kabinja kano akaaba n'abantu ng'ebitundu 15 ku buli 100 ku ssente ez'embalirira y'eggwanga ziweebwa era ne zisaasaanyizibwa mu kabinja kaabwe kano nga baziwa abaana baabwe ne bazzukulu baabwe mu bifo gye bali tebafuddeyo ku myaka kasitaba nga weze emyaka 18 okudda waggulu. Ki ekigenda mu maaso mu ggwanga? Kyekyo ekigenda mu maaso. 50% of the national budget should be drawn into BCD membership through contracts, project and salaries supplies. Ekyo sigenda kiddamu. Ebitundu 5 ku buli 100 ku mbalirira y'eggwanga bigenda kubanga biteekebwa mu kabinja k'abano era nga bazifuna okuva mu contracts oba nga ziva mu nteekateeka y'okuba nga bakwata emirimu egyandibadde gikolebwa companies bonga balina company ezaabwe okuba nti n'ogenda bakendeeza emisala gy'abantu n'okuba nga bakufuna buli kimu kyonna okuba nga batambulizaamu ssente zaabwe.
yensonga lwaki baina ne supplementary simanyi eno ya security simanyi zino mwezi wesalimu sale simanyi zino mwezi wesudiri simanyi zino mwezi wani kubanga zitambula mu bo. It is in the mandate of the state of Uganda to protect every member of BC from any sort of crime to be in a major capital internal. BC should keep clean by using proxy to do the dirty work. Wulira bakugambi nti kino kibakakatako bo okukozesa eggwanga lya Uganda okukuuma bamembazi b'akabinja kano ku buli nsonga yonna ekwasibwako okuzza omusango oba gukoze mwana muto oba gukoze muntu mukulu oba musango munene nnyo n'ogwo okuziyiza okuba nti okuvunaanibwa mu kooti eziri ku mutenda gw'ensi yonna bateekeddwa okuba nga bakuumibwa nga bayonjo nga beeyambisa abantu abalala okubateekawo ng'abazizza emisango egyo okulongoosa emirimu gyabwe n'okulongoosa emikono gyabwe. Yesu Kristo Namirembe Kagaali ng'avuga dda erubaga. Ndowooza mukitegedde bulungi nnyo, ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Kanyamunyo natta omuntu n'afuluma n'agenda. Ababba enkoko bali buzira. Ompulira bulungi nnyo. Wali owuliddeko omunyarwanda nti ali mu kkobera bamusibye omusango gundi? Mulabye bulungi nnyo omusajja ono aponyebwa afudde n'abagambye omuntu bw'afa baleetayo ekintu ekikola ki ekibuzaabuza. Towulirangako nti gundi yakoze ekintu kino bazizza omusango baleetayo abantu tuvula bastage ne baleeta diversion bastagingawo omuntu olinanya ganze nassa abantu beekaseese naye ng'eyabase SFC Banyarwanda ndoza mukitegeere lwaki abantu nnaku zino bapfa baga nze nasse I'm the person responsible for the assassination or for the massacre which took place in Kasese. Eno ye tactic bakuletera omuntu n'enfuna nti yakikoze kiri ne kiyita ne kivaawo. Terigo bali bavunaanyi musango gwonna nti Munyarwanda akoze ekintu kino. Bateekawo baabwe bateekawo process abantu bagenda okutwala obuvunaanyizibwa obwo. Mukitegedde bulungi nnyo. Kati katumalize wano kati ndoke mbalagika ka video akajja mu kkooliro lyembagambye nti bo balina okubanga bakuuma abantu baabwe. N'obuuza nakiri gyali mu America simanyi mu singuzi omutuufu omunyankole ali mu kusirwala. All of military power should be under control of the dynasty, mainly the president. Bonna abanayingira mu magye amaanyi gaabwe galina kubeera nga gakontrolingibwa akayinja kano ng'ate bava mu bo bennyini naddala abakumu omukulembeze. Any potential opposition should be restrained by death. Kyenda bagambye ku Sunday nga Kahanga Muhanga mukoddemi wa Museveni yalangiridde Kyagulanyi Center mwafe bajja controlling ekintu kino. Ndaba y'embizi yonna egamba simanyi eri mu Nuupu ngewakanya information eyitibwa eno Tusi Master Plan 50-year plan dynasty. Wano bakugambye Kawairo namba 25. Any potential opposition should be restrained by death. Alina kufa. Kati bino nze nabiwandiika. Ne tujja ne tuwa information security. Security muziwa. Bwe mbasogedde kuli mama sebo nnyabo funga ko mu mwago sigaze. Tukimanyi bwe mukolera kubanga nabo muri mukabano group. Kati bwe tuba twogera mutuleke twogere kubanga bino bino twabitegeera dda. We based on records ate tubesinga ku bwino ne evidence eriwo. Kati eyo amanya mangi nnyo sijja kusoma manya kuba temuli linnya lya Munda Uganda no bonda Banyarwanda. Naye okubalaga nti betubagamba mujja bitegeera mpola nti bokola ekintu baletayo ekintu kati mugenda kulaba go balese eno diversion ne bagezaawo nnyo ate kuyita mu ngeri bagenda okuleeta enfuuzi zitandika okuremenga ebintu by'omugenzi Nakamere. Mugenda kulaba yefudde nti mwana wa Aponye eyavuddeyo ku lasti mwana wa Aponye ne bujjo bombuuza obadde ludda wanga Aponye waali nga tasobola kwogera nti mwana we ulira bulungi nnyo bino byembagamba ne mulowooza ntusaaga oli yavuddeyo. It's kind of a diversion naye bagenda kikozesa oclaiming properties omusajja n'okudividing a family yavudde mwana wa Aponye at this particular moment ulira bulungi nnyo. Ensonga omwami ono
kubanga atubuulira ebigere ebimujje e Kabale okujja e Kampala okuba nti aso taasa omwoyo tutaasa abantu obutakutuka mitima oba obutaka oba okufuna obwenkanya twagala afune obwenkanya ddala mwana we oba ssewuwe ku byekuliddeko ebitonotono nga nyumya naye wamu ne maama we era tujja kubanga tufuna eddoboozi bali ready ogenda for DNA era nga bwekimanyi nti DNA ennaku zino ekutte akati tujja kubanga tugobera programu eno alinda katono malokendeza brightness wano mulyoke mutegeere bana abasajja tetubagamba oli avudde kireminga ati mwana waaponye musajja mukulu alina n'ebirevu ate nga afaananira amanyo gali kungulu muddugavu muzibu tafaana aponya badde round head newulira paka nga tulaba eddala amazima omwana ono we omwana ono sewuwe yadde nga omugenzi avuddewo naye alina ab'eŋŋanda be basobola okukikolako nabo tovaawo kankumawo naye atubuulire engeri gyali nti omugenzi tannamala wadde ennaku 2 mu ttaka baleseeyo ekimenke kyabwe uyo mutunuze wuyo tugenda kwanguwa okay mukiseera kino ndi n'omwami ono era nga agenda kuba nga atubuulira nsanyusa okulaba sebo akankukwatire omulimu gwange yagala bangobe bosi bange batudde awo yagala kungobe kankukwatire guyogera najjokubanga kakuwulira omugenzi tannabala ennaku 2 mu ttaka amanya gafe amanya bampita Kayumbu Bruce Kayumbu Bruce kakati ozze nga oyagala okufuna obwenkanya kindeese wano ogenda kuba nga oyogerako nnyo kindeese wano ne kamera eringa ekulaba kubanga nali nga sikimanyi ng'omusajja ono afudde uli omunyarwanda bwayogera nakitegeera jjo naye nga ndi wala munyarwanda supa emasindi bwe naalawo mu katawuni nimpulira abantu nga boogera naye nga tibamanyi nga bagamba omugaga ponye yafudde accident ngamba ata wange ninseeka abantu abo naali mbeera nabo enkwatakwata transporta nendinya Kabaale ne bangamba omusajja kyaliwa Kampala kwekulinya baasi ninzija eno jjo ekiro kati nga jjo omanyiyo nali simanyiyo naye wali omuntu gunakwatagana naye ku simu w'Ekampala n'abeera nga ngamba noonya booda omuwe esimu egyo nze nja kubeera ng'anyogera naye ku simu akutuusa awo omugenzi kati omugenzi ono wategera ddeeti taatawo era wakomadde okumulaba okwogerako naye nze okwogera na taata wange we ulya aweddeko emyaka ng'ena naye lumu namusanga nimugamba naye muzeeyi kaakati olaba nkuze kati nkoleki nangamba ati naye gweyo omutwe gutegeera n'aseka ate ne maama yogeddeko bwe bamugamba aseka busesi yabadde nga gwakusekera busekerezi kaakati omukazi ono owuwe ng'emusanga nga mukulu mbadde nga famire ogiraba mukyala w'omugenzi nga ngamba naye gwe oba olowooza ngu ojja kufuna ku bintu bya poni nga nkyaliwo ojja kulaba nga bigamba beganga n'omugenzi waali sigenda nakumalayo vidiyo eno
naye Sassira omukyala ayogera Oluganda eyagenze na interviewing omuvubuka ono yo obwo bukola butya bano state bekozesa to divert people omugenzi aponya tena na ku B omwana avudde yaga nti mwana we okitegera aponya badde akozesa abantu basukka mu mutwalo muli abalimi n'abadde akozesa makampuni ngotasobola mufuna mulimu naye kenyini gwe baleese tasobola okwogera olulimi Oluganda n'olunyankolo lwennyini olukiga tasobola ddwogera egyo bayita Museveni yensonga lwaki n'omugenzi BMK Kibirige Muwanga omwana yagenda yatwala ebintu byonna byonna muki nsowole era naye amuzaala naye kekana kabana group system kyovola bantu kati nabagamba DNA ebagireeta kucyankalanya maka g'abasajja na kuba confusing akusanyawo maka ekimwagano kitegeera era kyovola bwe kyagenze viral ne basalawo nti kati ate kampuni bataddewo bbiri ezirina okukebera endagalusi lwaki kampuni bbiri kubanga bakimanyi bulungi nnyo gye bagenda okukolera emivuyo gyabwe they can change naye Museveni otumanyidde mbwa bw'otumanyidde ne kabano group mutumanyidde naye ogoffe gwakubaanika nga bulijjo kale n'olw'ensonga amanya sigenda gasoma kuba temwali Munnayuganda n'omu mumanya gana agali mu Tusidana City temwali manya wadde n'erimu lya Uganda Munnayuganda gonna amanya gaali g'abana abasajja bannakamege oba nakabege bonna bye baalimu kale kansembenda kana akalango ndyoke mbate. The International Conference on Ending Malnutrition 2024 Better Nutrition for Better Lives registration kyagenda maaso osobola okubira omukyala Doreen owa Extreme Music and Events ejatandika 19 ekomekerezebwa ennaku z'omwezi 20 omwezi ogw'olubereberye 2024 ejja kubira mu kifo ekiyitibwa Woodburn Banquet Convention Center Toronto, Canada. Osobola mufuna ku simu ya WhatsApp eri +16479290340 osobola okubanga ogenda mu convention oba mu conference eno. So akalango keeko alera temwerabira mwanyinaffe Evelyn Namulondo naye alinayo show ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana ejja kubeera ku theatre La Bonita era naye mumwala balanga ddala ejja kubeera ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana gye bayise the best of Evelyn Namulondo from zero to hero featuring Swagger Nation, Mick Wine, Ray P, Eddie Away, Venue Theatre La Bonita, emitwalo 3 owa bulijjo, emitwalo 5 VIP, emmeeza ya emitwalo 5 bitandika saawa emu. Kale ndoza nakulaba kakatuna bake abakyali tukiza okugenda kwa kuno tujja sinkana ku lunaku olw'okutaano naye nga nja kudda nga ntegeeza abalamuzi b'e Masaka mwenna mukendeze omuzo gw'okukola ki ogw'okwagala okusiba abantu okubajja ku mataka gaabwe. Nfunye information nti abalamuzi b'e Masaka mwenyigidde mu mivuyo egy'okuba abantu ku mataka gaabwe nga mukozesa state machineries kaawo ne district education officers e Masaka nammwe mulekerawo emize egy'okujja abawagizi ba NUP bonna basomesa mu district e Masaka mwabajja ku misaala tebakyafuna misaala okumala emyezi gigenda 6 olwo mwabakolako profile bategeera nti siba wagizi ba government so kaawo Masaka ne ba district officers mwenna omuze gw'okutandika okukola profile ku basomesa bonna abataalonda Museveni n'abatagira nkyukakyuka ne mbajja ku payroll emyezi 6 tebafuna musaala information nagifunye ngenda kugerayo ku lwokutaano n'abalamuzi b'e Masaka abagufudde omugano okolagana state okusobola nannyini ttaka nga bafumbi biboozibozi ne musala judgment ne musibisa bannannyini amataka gaabwe ne bagabatwala namwe b'e Masaka information nagifunye ngenda kugerayo ku lwokutaano so mu 2013 mpeera tusigala ku lunaku lwokutaano nyinza n'ogifuna open discussion bwe naaba nga nsiimye so ndowooza byebyo ebintu bigenda mu maaso mu ggwanga ebisigaye tusigale ku lwokutaano eno video mugitambuze ngenda gita ku YouTube mugitambuze abantu bategere ekituufu sigenda giddamu orange kumbe gikola eno eya 50 ya master plan mukaba bankomere.